Eggwanga lyakafiirwa ensimbi eziri mu triliyoni 3 nga kino kivudde ku kwetuuma kw'emisango egiri mu kkooti y'ebyobusuubuzi. Bino bikakasiddwa Ssaabalamuzi Alfonso Owiny-Dollo nga bajjukira yaliko Ssaabalamuzi w'eggwanga lino Ben Kiwanuka eyabbulwamu oluguudo mu Kampala. Omukolo gubadde ku kkooti enkulu mu Kampala era olw'ekirwadde kimunaabya mu ngalo bangi bagulabidde ku mutimbagano. Ssaabalamuzi avumiridde ebikolwa by'abannabyabufuzi okugulirira abalonzi nga kati obukulembeze abantu abutambuliza ku nsimbi. During the 1962 campaigns for independence, political leaders who were looking for votes never had to travel even with 1 cent to give any person. Dollo ayogedde ku mugenzi Ben Kiwanuka ng'eyanywerera ku kigambo kye era ow'amazima. His contribution to Uganda, therefore, went far beyond his contribution to the observance of the rule of law. First as a practicing advocate, and then as the first Ugandan national to head the judiciary of Uganda. Ye Fiona Nambasa akulira Uganda Law Society ayogedde ku misango egikoleddwako mu kiseera eky'omuggalo. The continuous acts of violence, murder, immorality that still form a big part of our society today. In particular, 2020 has not left us unscarred. Ku mulundi guno omulamuzi Elizabeth Mpaji Bahigeine yaweereddwa ekirabo eky'okweyisa obulungi nga Ben Kiwanuka era leero lwe giweze emyaka 48 bukyanga afa. Shamshad Nalujja yakusakidde ekulire lino ku lwa Bukedde TV.